osobola okwagala omusajja omunnayuganda oba muyimbi basi muyimbi osobola kikola? Badde nina ne gwe ninako crush ebiseera ebyo naye nadaga obuyaaye bungi. Namukubuuzizza. Zani namukubuuzizza. Nadaga obuyaaye bungi ne ngamba But yes, I would date Ugandan guy. Esa was in go dating. When Uganda. Where Uganda so Uganda? I see. So zino si dating. To dating. Only single. And searching or not searching? Bwefuna gwenjagala bagwe ninako crush. Nizo kwa making available so. Okay. Omusajja gweyagala omusajja nga kikaaki. Biki byagala ku musajja? Bingi kisinziira. You have to be compatible with somebody. 6 packs wamusaka. Bonna any. As long as they're good people, okay, they are educated, they're very understanding, they're not violent, wenzi, no salako, nga toli mwenzi nyo ekiri awo ekisose, okola sentezo. Yeah. Oli mu Uganda wa Zato? Zato ate abeera Nisu wange. Abeera Nisu. Kugwe naye ani mukulu? Muto kunze. Ye muto Ky'olaba kitatuukiridde music industry ya Uganda? Ky'ogamba kino ekyamazima tekituukiridde. Music yono wokuba twala tugende tatuukiridde. Ngaaliwa nga muyimbi kyakuba twala tugende. Music asinga ku gundi ku market right now. Ayinza okuba nga sounding good right now in your ears, but when you're done about a year or two, nowulira nga ali sound sinungi, ali vague, kwegamba it's not music that lasts forever. Olaba kyali siwimira we namukola ddako. Ne right now kyasobola okulya sound yayo nti eri clean. Olimba lufumya mwaka ki? Myaka gyaddako. Gwoyina emyaka emeka? Najo myaka mitonotono naye tujja kwe